constitution eri omwo, ebiwandiiko byonna biri omwo okuva mu URSB, buli kimu kyonna kyonna kiri omwo. Nolwekyo essaawa eno bafederetinze mu butongole. Kadongo Kamu federetinze mu butongole era bakwasizza ebiwandiiko pulezidenti waffe era ne pulezidenti waffe ebiwandiiko n'abikwasa akulira regions. Secretariat egenda biyingiza mu office. Baana mmwe abali eyo emmanyi mu kuba akalulu ak'akajanja, njagala omusonga ali okumpi awo tufederetinze. Katuwulire speech okuva ewa pulezidenti waffe then chairman waffe Mzee. Katuwulirize. Alhamdulillah, Mukama mukubireko mu ngalo ez'amaanyi. Ndi musanyufu nnyo olw'olunaku luno. Mmanyi Mukama alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Ndowooza Mzee bw'anaaba atuuse okwogera ayinza okuba nga alina abayagala okuyita nabo bawayagaga mu kamu bubiri kusaidia ye amanyi abantu be akakiiko ke nga bakayimiridde. Naye nze ngenda kwogera ku lwa ffenna associations ffenna n'abayimbi bonna abakkiriza mu bwegassi obwa federation oba mu bukulembeze bwe twatandiseewo ng'abayimbi ffenna. Neebaza nnyo Mukama ku lwekyo era neebaza nnyo Mukama ku lw'olunaku luno kubanga bw'otunuulira Kadongo Kamu ye backbone ya music wa Uganda. Ye backbone ne bw'aba muyimbi ki ne bw'aba muyimbi ki owa wano ne bw'aba producer ki era balina ke babba mu Kadongo Kamu bwe bagenda otukubira engoma zino ezaffe ezitambula ennaku zino naye waliyo ekifaayo. Bw'aba tajjayo kajjita ajja kujjayo beesi ezitambula, bw'aba tajjayo beesi ajja kujjayo ekintu kyonna oba okitegere kulaba ti music wa Uganda ayimirirawo naddala aviira ddala wano mu central tusibuka ate ng'oluusi akyasinza okutalaaga buli kanyumero. So Kadongo Kamu kwetutandikira kuba mwe muva buli kintu kyonna n'engoma enganda naki oba okitegeera. Leero Mwami Ssebatta ayogedde ku bajjajja banda abamu ne baseka naye nga tekyayogedde kituufu. Tetusobola kwerabira bajjajjaffe ab'ensonga olw'eddiini ezizze kuno wadde ennungi nnyo era tuzeegomba tuzaagala tuli basanyufu nnyo zitugayidinze naye tusobola kwerabira gye twava kubanga ne bajjajjaffe nabo bamatalinga nnyo omulamu bw'ensi. Bwe twogera bajjajjaffe abamu bakitwala mu busabize naye si bwe kiri. Jajja kitegeeza layini mw'ovudde emyaka gyonna naawe gwenga ayimiridde wano oba okitegeera. So kitegeeza naawe omatalinga mu nsi eno era omanyikiddwa. So oli bwayogera ku bujjajja aba yeetaaga engalo wabula si obusekerera. Amiina nnyo. Kadongo Kamu kahistory ke mulina kakatono ye music oba country music ayitamu obubaka obutera okutuuka ku buli muntu wewansi naddala wano mu Buganda ewaffe bwe tuyisa message ezigenda okukola mu buli mulimu, mu mukwano, mu nkulaakulana, mu kubuula nsonga. N'olwekyo yayigera n'ayingiramu ebyobufuzi dda nnyo. Mpulira nti waliwo n'omukulembeze yamubandingako n'agamba nti oyo aveewo kubanga abedda banyigirizibwanga ne bayisa ebigambo mu buyimba. Okuva olwo Kadongo Kamu n'ajja ng'agenda anyigirizibwa mu ngeri emu oba eddala n'aba muyimba. Kyova olaba bw'otunula olwaleero abamu ku bantu abasinze okubonaabonera mu ndongo eno era bayimbi ba Kadongo Kamu. So ng'ate be bandibadde basinga okufunamu kubanga be balina beesi oba be batambukuba kutta omusingi. Kuba okiraba kati nze sijja kudda nnyo wala wabula kantandikire wano wendi mu mulembe ogwaffe. Nze nalabanga music yenna ate kati atandise okuteekebwa mu bintu ebitategeerekeka. N'otunuulira omuyimbi yakusooka naawe aliwo nga mwenna gye mulaga wabi. So nga ate twandibadde gye tulaga walungi. Naye otunuulira gye abaakusookawo n'otunuulira nammwe abaliwo nga teri lugendo. N'ogaa kati wano tulina kuyimukiramu ne tusobola okufuna solution kizibu kivaawa era tuyinza kukola tutya okulaba nga tutugenda gye tulina okulaga wabula sigenda mu kinnya. Mu ebyo ebimu bwe twalaba ng'obwegassi kyekikulu. However much okwegatta kulimu challenges nnyingi. Abo abalya ku mirimu gyaffe oba abadde batuteeka mu corners obw'enjawulo bo tebasobola kubeerawo ne babeera mirembe nga teffe tulina obumu. So obumu buno bulwanyisibwa nnyo
ng'abantu bayita mitendera kino wammanga bayita mu bigambo okugamba nti mwami Ssebatta oba Kenzo yayogedde bw'ati ng'ayogera ku ggwe abadde mukwano gwo n'omukyukira n'otandika okulwana naye so nga ate wandibadde okolagana naye tumalize ebbanga lyonna nga tuli mu bintu bya kulwanagana omubbi bwadduka emyaka bwe gitambula abantu bwe baavuwala ye omubbi bwagaggawala akati nze ndowooza ab'akadongo kamu mumanyi histori w'akadongo kamu n'okunsinga nze gyavudde ne waali nze waavudde ne waali ndabawo avudde gyavudde naye waatuuse tewannaba kuba walungi kubanga nammwe abamulimu era temuli bamativu kubanga embeera mwe muli si mwe mulina okubeera ate nga ge mazima kaakati tukoze tutya tulina okumakinga sure nti tukomewo ekitiibwa ky'akadongo kamu oba okitegeeka nga akadongo kamu tumwogerako nga tewali kuswala tewali kutiitiira wabula nga tumwogerako nga music era backbone wa music wa Uganda ngera tukyogera proudly mu bisana tuku bwe tumala okukola ekyo ne tutandika okugamba obuzibu bwavaawa nze bwe mmanyi music wa akadongo kamu yenna yabbibwa abo abagamba nti baamugula abamu nga tewaliwo mirembe gya digito ate bo ne batandika omulira mu digito ate ali mu contract abantu ne batandika okugibwako ennyimba zaabwe neziweebwa abantu abalala nawulirako maama abadde wano ng'ayimba n'amala ng'agamba nti waliwo abazzeemu ennyimba zange oba abazzeemu oluyimba luno naye ng'ate ye eyaluyimba okutandikira ddala si musanyufu ng'oluusi ayinza n'okuba tamanyi nabwe kyazze kintu ekyo tekyansanyusa so tulina okuba nga tulwana nga tulwanira kadongo kamu nga tuddeyo buli contract yonna yali esayiningiddwa emyaka emikadde tuddemu tugyetegereze yali egamba ki ekitegereza contract eyo yali egamba ki era mu butubwa nga temwali digito nga mwalimu analogo na biki guno omulembe gwa digito tukoze tutya okulaba nti tujamendinga tusobole okugamba nti kale at least musheyalinge buli omu afuneko 50-50 n'ensi byakwata ati wa muntu n'omutwala oli yayimba ennyimba ze zigenda okuyamba abaana n'abazzukulu bwe naawe n'ogamba nti wagula mpaka lwolifa naye ng'ate emirembe zijja gikyuka bwetusoma contract temuli kigambo digito naye nga olwaliro digito mwosinga okulya digito twogera ku telecos twogera ne ku online distributions and all that ennyimba z'akadongo kamu abaana abaliwo n'abalijja bagenda kuziddamu bwe baanamala okuziddamu gwe yaluyiyoberewa oba ekitegeera ebyo byonna tulina okubirwanirira nga tusinzira mu association eno ey'akadongo kamu ate ne federation ng'egiyambyeko ekyo nga nze mukulembeze nga nkyaliwo ngenda kukirwanako ngenda genda mba amateeka bayite tukwatagane n'abakulembera kadongo kamu tuyite buli agamba nti yagula kadongo kamu aleete contract ku mmeeza alina okuleeta endagaano ku mmeeza okitegeera tuddemu tugisome ki buto lwaki tuddamu okuzisoma nze ebbanga lyonna tufunye challenges nze wange navaayo nsula wange ebbanga lyonna siddangayo okuva lwe twatandika ekintu kino abantu bakikubye abantu balwanya abantu boogedde ebigambo bingi naye nze nagaana nenemerako lwaki bw'ogaana okulwana ofa bubi naddala mu mirembe gino gye tulimu nze sikiwa nti nayimbye nnyo okusinga mukulu Ssebatta n'abalala kitegeeza olwaliro embeera mwami Ssebatta mwali genda babeera ku mativi ng'akaayana n'amabanja nange mu myaka nga mpezezza 45 ngenda kuba mu bintu byebimu kati nyina kulwana kati nga nkyalinamu ku maanyi ngenda okutuuka wali nga nalwana dda nga at least nange abaana n'abazzukulu tebansekerera nyina kukikola leero so nze nalemerako okitegeera era olwaleero n'ebitundu ebirala leero mbadde nva mu meeting nandibadde nagwe ddakuva ku makya meeting gye tubaddemu ebaddemu abakulu ab'enjawulo era mbawa assurance wano wammanga ti copyrightiro eri mugenda mu maaso ebiri siriasi bino mbibabulira maaso ga kamera ne bannamawulire biri mu kukolwako era nga tuweewe tulina nebeeto obeddembe ffe tugenda kuddamu tutuule tuwandiike buli kyetwagala kibeere mu copyrightiro ffe abayimbi buli kyetuwulira nti twagala kibeere mu nnyongo esereza tugenda kukidraftinga bwe tumala okidraftinga tukinaffe tuweereza abali mu kudraftinga copyrightiro bintu bye babikwate babiteekemu kubanga ebyo birowoozo byaffe abayiiya this time around
tulina okuba nga naffe tuli involved. Mujjukira bulungi nti abasooka okuyisa copyright law bateekamu etteeka nga UPRS erina kubeerawo emu nga ye collective society yokka, ekintu ekitaali kituufu n'obuntu bungi